I, James William Sebagala, do now relinquish my episcopal jurisdiction over Mukono Diocese, praying that God's blessing may continue rest upon his servant and my brother Enos, now Bishop Enos Kito Kagodo. Era kaakano Omulabirizi Ssabalabirizi Obuyiza okuyita mu mukko ogw'obulabirizi buno taguwa mulala wabula Ssabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda yennyini. Kabonero akala ky'obuvunaanyizibwa obw'obukulembeze bw'obulabirizi buno abwetikkudde omukubire mu ngalo. Akikoze tagigumira nga takankana okujjako nga Bishopps Ssabalabirizi tomumanyi bulungi. Takankana. I observe the fundamental provisions, laws, and regulations of Mukono Diocese as duly enacted from time to time by the Diocesan Synod. I have summoned the Synod at regular periods and such occasions as may be required from time to time by the Synod. Kaakano Ssabalabirizi agenda okumukwasa omuggo ogw'obulabirizi atoole Obuyiza. Lamuleggana. Now it is my humble duty to hand over a pastoral staff to Bishop Enos Kito Kagodo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The pastor and the ruler of the church, look down in mercy on this your servant, Bishop Enos Kito Kagodo, to whom you have given church over this diocese. Direct and defend him by your grace, that he may, by word and good example, lead the flock committed to him into the way of truth and love, holiness and peace, through him who is the good shepherd, Jesus Christ our Lord. Amen. Akano kola kasaba dikoni n'omuwandiisi omukulu w'obulabirizi buno bajje batwale omulabirizi eyakawulibwa atule mu ntebe y'obulabirizi. Bassaabadiikoni n'omuwandiisi omukulu ow'obulabirizi bw'Emukono. The blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit be with you and remain with you always. Amen. Amina. Akati ate Bishopps Ssabalabirizi ne maama bagenda kutuula ate mu bifo wali yenkola yeyo bwebeera. Nabo batuule wali ate mu kifo ekyo mubakubireko obugalo. Abawule b'obulabirizi buno tubayita nammwe mukole